أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم abawalimu mwenna rabbi shrah li sadri abaami n'abakyala protocol observe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam abad twebaza Allah subhanahu wa ta'ala seyo eminence olw'olunaku luno mukadde waffe mufti amanya nze Shania Kibozi mubajje nkanji era nga nze country director tata w'ekibiina kya Ummah Uganda. Ekibiina kya Ummah Uganda kiri based mu Bungereza oba United Kingdom era ng'essaawa eno tuli mu nsi 17 naye nga biidhini Rahman tusuubira okwongerako. So Ummah emirimu gyaffe tugidduukiriza mu nsi 17 mu nsi yonna naye ng'ekitebe kyaffe kiri Bungereza. Ummah tukola emirimu gya njawulo omuli okuzimba emizikiti, okuzimba amasomero, okusima amazzi, okulabirira abamulekwa, okubasomesa, okulabirira bannamwandu, okugaba zaka era ndowooza era y'ensonga emu lwaki tuli wano olunaku olwaleero. Tusala ebisolo, tuzimbira bannamwandu amayumba, tugaba emmere, waliwo kye tuyita emergency appeals, ebyo ebigwa tebiraze nga we mulaba amataba, okuyika kw'ensozi n'ebirala. Yani Ummah, we are here to fight poverty biidhini Rahman. Ngenda twala omukisa guno okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala ku mwenna abazonnona zaka ekituufu tetubamanyi, muleeta mpapula zammwe Allah n'asaasira mu betulonzeemu ne muyitamu. Ekintu ekikwatagana ne ssente kiri so sensitive nti toyinza kuva eri ne weeba gavumenti egamba abantu mukole ebibiina tubawe obuyambi nga tuyita mu bibiina. So ffe Ummah, that's why tubasaba empapula. Ze mmanyi nti buli omu waleeta empapula ku ofiisi okumanya ddala gwani omuntu omutuufu. Bintu bingi ebigenda mu nsi, bintu bingi ebikolebwa abantu naye nga be bantu oluusi betuwangaala nabo. So ensonga lwaki tubalwisa okubeera nga tubajjako ebinkumu, tubasaba national IDs, tubasaba empapula z'abayimamu, ez'abachairmen bammwe olw'ensonga ez'abantu abatali batuufu. So tusaba mutusonyiwe olw'okuba malira obudde bwammwe. Obuyambi buno bwe tuleese buweebwayo mikwano gyaffe okuva mu Bungereza era be batuteekamu obwesigwa ne tujja wano naffe ne tuyita mu mitendera ne tutuukiriza amaana. Kye tusinga obbeega tetuyina kyonna kye tugamba nti tubina kye twetaaga ku bantu be tuyisa olunaku olwaleero abazze okufuna zaka okuggyako okutusabira eddua. Mikwano gyaffe ba brothers and sisters okuva e Bungereza beetaaga dduwa okuva mu mmwe. Ensonga ey'okubiri, tubasaba bannaaye ekitono ky'oba ofunye mu bbaasa okikozese nga we watulaga mu mpapula zo, kuba naawe manya nti eno amaana Allah atikka abantu bali amaana naffe ne bagitutikka naffe tugibatisse. Kimpa essanyu okulaba nga nfuna amasimu okuva mikwano mu bantu b'empangaala nabo nga bantegeeza nti tulinayo gundi yakola bizinensi eno kuba tujja kubalambula biidhini Rahman. Zaka ono tubamuwa nga tubamuwadde tusuubira nti agenda kyusa obulamu bwammwe insha Allah. Olw'ensonga zaka bamuwa muntu mwetaavu era nga bamukuwa okyusa obulamu bwo. Era ne tubasaba
nti woba zaako onoomufunye n'abaako kyakkolera tandikira mu nju yo. Zaako ono tukusaba nti naawe kennyini tandikira ku bantu b'omu nju yo nga tonaana kufuluma, kuba Omubaka sallama yatugamba tutandikirenga ku bantu baffe. Ofuba olaba nti nno abantu bo ddala life yaabwe ekyuka. Bataata, zaaka gwe tufunye tusaba nti nno at least wabeewo ekikolebwa okukyusa obulamu bwe ggwe ng'omuntu awamu ne famire yo. Kuba ffe lyessanyu lyaffe okuwulira nti omuntu eyafuna zaaka alina kyamukozesezza era obulamu bwe bukyuse at the end of the day nga naawe oli omu ku abo abagenda okukola ki? Okuwa zaaka. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala asiime baganda baffe abaamutuweereza. Naye tusaba temwerabira obbasa mu dduwa. Tusaba temwerabira okutussa mu dduwa nga wano Ummah Uganda. Cause mwenna mumanyi nti ekintu ekikwatagana ne ssente kibeera sensitive. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe obukuumi era nammwe zaako ono abamubateeremu baraka. Ngenda kuzzaako okwebaza bakama bange His Eminence the Mufti of Uganda nti batugaidinze nnyo mu mirimu gye tukola. Tubalayirira nti emirimu gye tukola si myangu. Bitongole bingi ebibaddewo naye saawa eno nga tetukyabiraba. Efitina nnene eri mirimu gye tukola. Naye buli w'obulira nga aliwo ekikuzitooyeredde oba n'oba nga tonnaba kubaako ky'otambuza nga tugende wa Mukama waffe ng'atuwa guidance kino mukikole wemuti. Njatwala omukisa guno okumwebaza nti barakallahu fiikum. Tusaba nti mutukoowa biidhini rahman. Olwaleero tuli ku kitebe wano zo okubeera nga ojulira ng'abasiraamu babeera bagenda okukyusa obulamu bwabwe. His Eminence sebo ng'ebitongole bye ebikola emirimu gy'obwannakyewa nga tukolera wansi wa Uganda Muslim Supreme Council, ffe kyaffe sebo kuba kujja kubeera nga tukuyambako okuweereza naye nga gyonna gino mirimu gy'okola mu woofiisi yo nga mufuti wa Uganda. Kubanga we waaliganye n'ogamba nti ebyo si byagalawo twali badde tetusobola ate kubikola, naye n'okkiriza n'otuwa amagezi n'otuwabula n'otulaga ekyokukola nga muli wamu ne Sheikh mukulu Sheikh Obed Kamulegeya. Tusaba Allah abongere obuwangazi obulungi, abongere ekitiibwa, abongere ssente, abongere abantu okulaba nga batambula mu ntambula eyo egenda okubatuusa okusinkana Allah n'omubaka we Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyimiridde wano mu biti bibiri nga district kadhi wa Wakiso gye wansindika okulaba nga mpeereza abasiraamu. Ogwo omulimu alhamdulillah sabo tugukoze bulungi era abasiraamu batebenkedde entende, tebalina kigambo, bali wamu bakusabira dduwa n'ekigambo ky'okulaba nga ekigambo Sheikh mukulu kyabadde alwanisa lubeerera abasiraamu okunywera okuba wamu naga nti we tunabanga tubadde bumu ne tunywera mugenda kulaba ebibala byabyo, tutandise okulaba nga ebibala byeyongera okufuluma. Nyimiridde wano mu kiti ekyokubiri nga omu ku ba director b'ekitongole kya wano Ummah era nga kikola emirimu egyo nga kitambulira mu structure zaffe eza Uganda Muslim Supreme Council. Ekigendererwa ky'emirimu gino egya humanity oba egy'obwannakyewa kutumbula bulamu bw'abantu, naye tetusobola butumbula nga tetuli wamu na Uganda Muslim Supreme Council olw'ensonga nti ye maama waffe ye taata yalina okugamba okutulaga nti ono omwana yeetaaga okulya, ono yeetaaga kunywa, ono yeetaaga kwebaka, ono yeetaaga kukola bw'ati. Sebe emirimu gyonna gitambula nga giri wansi mu structure zaffe era mu mbeera eyo mwe tuyita okulaba nga bwe tuba tuzimba mizikiti tugamba nnyo nti twagala recommendation ya district kadhi. District kadhi n'atusemba nti wano weetaagisaawo omuzikiti. Ebizibu ebibaddewo ebyokuba nga abantu bazimba emizikiti nga bagizimbisa fitina tugenda tubikendeezaako nga tutambula mu nkola eyo. Amazzi gasimibwa okusinziira ku recommendation ya imaamu Nero si1 ne district kadhi kubanga be bantu ababeera n'abantu era abakakasa nti ensonga zikoleddwa mu ntambula ennungi. Wano Ummah Uganda kimu ku bitongole ebirwana okulaba nga obulamu bw'abantu bukyuka. His Eminence nja kukulopera nti ebitongole bingi
gye biri eyo bikola emirimu naye ng'emirimu gye bikola tegitegeerekeka. Abalala bagamba nti tukola emirimu gya bitongole naye nga bakola emirimu gya famire zaabwe n'amaka gaabwe. Abalala bagamba nti bakola emirimu gy'ebitongole naye nga bakola emirimu gya kulwanyisa ate busiraamu, kubanga ebitongole ebimu ojja kusanga nga bizimba emizikiti ate awali omuzikiti. Era waliwo ekitongole kimu ez'eminensi kye njagala nkuloopere, ekitongole kya research ekyo ekiri e Buziga. Bazze ennaku zino bagenda basanga emizikiti egizimbiddwa ebitongole ebirala ne bajja ate bo ne bagimogolawo ne bateekawo emizikiti gyabwe. Tukusaba ssebo otuyambeko ku bantu abo abagenda bakola nga sikakasa nti eyo daawa, eyo teba daawa, okukuba kwonoona essente z'abadoona n'okulaba nga wabeerawo embeera y'okutabangula obusiraamu n'okutabangula emirimu egikolebwa abantu bannakyewa. Izo eminensi nzikiriza nkuloopere nti emirimu gino gikolebwa tunoonya nnyo okulaba nga obulamu bw'abantu bukyuka. Tunoonya nnyo okulaba nga ekikoleddwa kirina value gye kyongedde ku bulamu bw'omuntu. Ensonga eno ey'ezzaka njala okutegeeza ssebo ndi omu ku bajulizi oba ku bantu abasobola okuwa obujulizi muyo abagifunamu. Mu mwaka gwa 2000 ndi omu ku baafuna ezzaka mu kitongole ekya wano Ummah Uganda. Nafuna $1,12,13,000. Essente ezo nengenda nenzikwata nengulamu embuzi 5. Embuzi nazigula $2,200,000, $2,200. Embuzi ezo nenzitwala ku faamu netandika projekiti y'okulunda embuzi. Izo eminensi ssebo njala okutegeeza olwaleero ndi mu mbuzi 56 era alhamdulillah faamu njirina ngendayo nennambula. Nategeera nti sente zino zirimu omukisa. Abantu ebbanga liri emabega nga bo bajja buzi n'afuna sente n'agenda n'agula ekizigo n'agula olugoye ate abalala n'agenda ye n'akozesa bibye. Naye njagala obbategeeza bamaama abalungi nti essembi zino ze mufunye amaana, kubanga emu mpaji mu mpaji z'obusiraamu gye tutuukiriza nga bw'olaba esswala, bw'olaba okusiiba, bw'olaba okugenda e Makka. Senga onooba ozifunye bwe n'ozitwala mu mbeera etali ya buvunaanyizibwa ziyinza okukolimira obulamu bwo bwonna n'otaddamu kubeera bulungi nga buli kofuna konna kafa kulwanga lwaki totuukiriza amaana. Ekigendererwa mu zaka, omugagga ayambeko omunaku, omunaku asobole okulaba nga naye abeera happy. Omunaku asobole oba omuntu omulala atali mugagga asobole okulaba nga naye obulamu bwe bukyuka, kyekigendererwa kyamu. Ensimbi zino ziyinza okuba nga si nnyingi naye zirimu baraka, zirimu omukisa olw'ensonga nti abaziwaayo baziwaayo nga baagala obulamu bw'abantu bakyuke. Olwaleero bwe batulaze Ssaalongo omusajja akuba engatto, naye bwe mbadde ntudde ne Sheekh Byekwaso n'abalirira sente zaafuna, Ssaalongo ssebo tuuse okuwa ezzaka, tubalidde ng'ofuna $3,000,000 ku $55,000 abaana 600. Kaakati kyekyo kye twagala tukeere ku makya nga bwe tutudde wano olwaleero abantu 200,000 nga tugenda ate kuŋŋaanya zaka y'abantu 200,000 ate tuyambe abalala. Kyekigendererwa bw'oba ofunye akasente kano, genda oba ogula nkoko okole projekiti y'enkoko, genda oba ogenda kusimba bitooke ogambe nti ngenda ziteeka mu kulima, genda oba ogenda kulunda mbuzi oteekemu. Allah ajja kuteekamu omukisa, obulamu bujja kukyuka era Allah tabaraka taala ajja kugaziya embeera yaffe. Obutatwala kadde kawanvu nnyo, nzikiriza ssebo nebaze Sheekh mukuru olw'okutubanga lubeerera ensonga ekwatagana n'obusiraamu teyeebaka tulo. Tatera kuzuukuka walumala subu yatera okuwumula mpaka ssaawa nga 4-5, naye olwali ngambye azukusa ssaawa 2 olw'ekuba nti yategedde omulimu ogugenda okukolebwa mu mpaji z'obusiraamu 5. Kyenjagala malize nakyo ize eminense, twatandiseewo essuula empya. Tukizudde nti ebibiina bingi ebikola emirimu gy'obwannakyewa nga gino, ate abantu bano ba beneficiaries bagenda babitomera, wabeerawo bakasitoma ab'olulango. Bwajja mu wanu Ummah n'afunayo ezzaka, enkya n'agenda mu House of Zaka nayo n'asonda ezzaka, enkya n'agenda mu Umoja n'asonda ezzaka, ye n'abeerawo ng'obulamu bwa butambuliza mu kukuŋŋaanya. Twatandiseewo essuula empya ey'okugatta ebibiina ebikozi by'emirimu, era nga ekitongole kya Umoja Helping Hearts wamu ne wanu Ummah Uganda twassa omukago n'ebitongole ebirala ebyannakyewa omuli ekitongole kya House of Zaka n'ebitongole ebirala, ng'ekyo kigenda kutuyambako okurizaavinga n'okusengejja n'okweterekeza n'okwekenneenya donation zino oba emirimu gye tuba tukola obutagisaasaanya ku bantu be bamu ate gwe mulundi gwe gumu. Era abantu abatudde wano mulimu abazze nga bayitiddwa nga bayise mu kitongole House of Zaka, ojja kusanga abanga bazze nga bayitiddwa nga bayise mu kitongole kya wano Ummah.
mujja kusanga banga bayitiddwa nga bayise mu kitongole kya Umoja. Kituyambe omuntu eyali badde ataddamu okuyita eri okusobola okulaba nga likodi tuba nazo obutasaasaanya buyambi buno ku bantu bebamu omulundi gwe gumu mu kiseera kye kimu. Era mumanyi njalo bategeeza buli muntu lwoleera agenda okufuna ebbaasa agiddwako ekinkumu. Ekinkumu ekyo wekimugiddwako kitwalikiddwa mu archives. Yensonga lwaki mulaba wali afando piyo oyo akola ku security be batereka ebinkumu by'abantu ekibuli eyo. Kakati senga banakukwata nga ogenze mu organization endala ogamba nsaba zaka ng'ate wafunye zaka waneeno bajja kuvunaana omusango era bakusibe olw'okuba nti okwasiddwa ng'obuzaabuza ng'ate Nabbi sallallahu yatugamba nti Allah tagash temugasha algish okugesha oba okubuzaabuza si kya mu ddiini. Kati olwaleero ezaka eno bw'oba ogifunye gitwale sooka osaleyo lakabbiri weebaze Allah okugikuwa. Ekyokubiri osabe Allah akugaidinge mu kyogenda okuteekamu. Ekyokusatu giteekemu ekintu ky'omanyi nti ddala kirina amakulu. Saba Allah wekitiibwa akkirize olukuŋŋaana lwaffe alufula olw'emikisa era kye tugenda okukola olwaleero akituteeremu emikisa ne bakadde baffe ayongere batukuumira. Director avudde ku House of Zaka, omukulu wa ava mu security, mukulu wa PO, abakulu ba commissioner mu Electoral Commission Haji Suleiman Musana wali awo abatole ku salamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ne district kadhi Sheikh Ilyas Kigozi atenga ye mukulu wa Umoja Helping Hearts, director wa wanu Ummah Ajat Shani ya Kigozi ne staff yo yonna na mwenna abali wano bamashaikh abali wano waliwo ne advisor wange omulangira Ngobi naye atole ku salamu avudde Busoga y'omu ku advisors bange omulangira wa Mbasoga. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na mwenna abali wano abazze ku mukolo guno ogwa zaka nga mwe muli ne PRO ba media banamawulire mwenna mbandiza ku mukolo guno ogw'ekitiibwa ogulabika nti gwa kutuusa empaji mu mpaji z'obusiraamu z'ensomyeko 5. Nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yategeeza nti obusiraamu bwazimbirwa ku mpaji 5. Esooka yeyokwawula Allah yekka n'omubaka we okumukakasa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bwe twogera ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne musirika nga yabaleese wano muba temusiimye. Nabbi agamba babuwe zaka yo yaleeta nti empaji ya busiraamu. Kale baba boogera ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'osirika tewali mukoda asinga gwe. Nabbi sallallahu agamba al-bakhilu man dhukirtu indahu falam yusalli alayya, asinga obukoddo mu mmwe yoyo awulira erinnya lyange n'atansabira. Sallallahu alaihi wasallam. Kale sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim alayhi. Abamu bakulu nnyo okusinga Nabbi sallallahu. Empaji esooka yeeyo, empaji ey'okubiri kwe kuyimirizayo eswala 5. Nabbi sallallahu atugamba wakati w'omukkiriza omusinza Mungu subhanahu wa ta'ala n'atali mukkiriza swala al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Endagaano eri wakati waffe n'abatali basiraamu ya swala 5. Omuntu aleka eswala 5 oyo aba akaafuwadde, aba avudde mu busiraamu. Si kukafuwala kuli okusigala nga oliki kasoogireka ng'ogiwakanyiza olwoba ovudde mu busiraamu. Empaji eddawo yeyokusatu yeyokutoola zaka wa ita zaka. Zaka amakulu gaayo kutukula, kutukuza maali na kutukuza mwoyo gwo gwatodde zaka. Bw'otwala
n'okwata ekitundu mu maali yo n'owaayo oba otukuza imaani yo ate ne maali yo eba etukudde oba ogitukuza. Zaka kirimu okutukuza, wa zaka bimaana numu, zaka zaro bimaana nama zaro. Bw'ogamba nti oli bw'agamba nti ebimbala byange binasimbye bimaze okuzaka, mu Luwarabu kiba kitegeeza bitandise okukula bivuddeyo. Ekyo kitegeeza ne ku maali gy'oba otoddemu zaka Mungu agitukuza, obwa haramu obwalimu bwonna ne buvaamu, ate n'abeera ng'agyogera baraka, okukula. Era omuntu atoola zaka batulagira okumusabira Mungu ayogere omuntu oyo okumutukuza. Eyo empaji yakusatu. Empaji eyokuna tunaaba tutandise kakati okusiba omwezi gwa Ramadhan. Byonna birungi byerere insha Allahu taala. Kakati gwe lwala weerwaze nga toli mulwadde nga gwomanyi nti emmere olina nnyingi gy'olina okulya kuno ku nsi, naye nga Allah ajja kubanga yakugerera emmere bw'onoolya ennyingi ejja kuggwayo mangu, era ojja kutuuka bakuteeke mu ddwaliro olya omusawo agambe nti oyo teyeetaaga kulya, anti emmere yo yaggwayo. Kale bwe kuba okusiiba nga kutuuse ffenna twetegekera essawumu. Empaji ey'okutaano ya hijja. Abaasobodde n'olwekyo empaji ssatu abantu ffenna tuzeegattiramu, omwavu n'omugagga. Empaji y'okwawula Allah, empaji y'okusaala n'empaji y'okusiiba, ffenna tugyegattako. Naye empaji ey'okusatu eya zaka n'eya hijja ya muntu eyeesobola. N'olwekyo nga tuli wano ku mukolo guno ogw'okutoola zaka, ogw'okugaba zaka, ntwala omukisa guno okwebaza One Ummah Uganda ne One Ummah UK olw'obuyambi obungi obwa zaka ez'omuddiŋŋanwa, awamu n'okuba nti obuyambi obulala nabwo nga bukolebwa obwa relief, okuyamba abantu abali mu bwetaavu, okuzimba emizigiti, amasomero, enzizi, kuyamba abamulekwa n'okuyigiriza abantu baffe ebyo ebibayamba mu bulamu bwabwe n'eddiini yaabwe. So let me take this opportunity to thank the One Ummah UK for their continued relief support Uganda in particular and the world at large. Many Muslims have benefited from their generous contributions, and here we are today witnessing the distribution of another batch of zakah to the needy. We thank the donors, the contributors, and we pray that Allah continues to protect their wealth and increase their iman so that they continue to donate in the way of Allah. We thank One Ummah Uganda, Hajjat Shania Shigozi, for your tireless work and for the trust that Allah enabled you to do this work continuously, because many people do not last longer in charity work because of different intentions, ill intentions, that some, as the District Qadi Wakiso has mentioned, that some just benefit their families, their friends, and themselves, but not to serve the Ummah. Thank you very much. We continue to pray to Allah to protect you and to protect you from those with ill hearts. Tulina abantu bangi abakola emirimu egyo emirungi. Twebaza ne bannaffe ono Sheikh Elias Kigozi, naye mu kibiina kye ekya Umoja Helping Hearts naye atuyambyeko nnyo ku mirimu gy'obusiraamu Uganda, mwenna mubitegeera. Era bwetyo bwe twatambudde nga tuli wamu
mune okuddabiriza omuzikiti guno. Allah naawe ayongere okusaasira era ajjewo abantu abefitina. Nga bwe bakyogedde emirimu nga gino gibeeramu fitina nyingi. Oyo sente azijjawa era lwaki ye yakikola, era lwaki ye yakikola bw'ati, ne basekeeterera ebibiina ebikozi by'obuyambi. Muwulire ekyo eky'omuntu okumenyawo omuzikiti ateekewo gugwe. Tetuli wano okuvuganya mu mizigiti. Wa anna almasajida lillah fala tad'u ma'a Allahi ahada. Emizikiti gya Allah. Lwaki gwe oyagala gibeere ng'emizikiti giba gigoberera gwe oba oteekawo omuzikiti ogugwo ng'ate gyonna gya Allah okujja ng'olina ekigendererwa kirala? Lwaki omenyawo omuzikiti? Ani yagamba nti omuzikiti gw'essuubi tegutuusa swala? Tutuusa okuvuganya mu mizikiti. Nabbi salama yagamba akamu ku bubonero bwa kiyama abantu an yatabaha nasu fil masajid. Ani Nabbi salama n'atugamba abantu okubeera nti beewanda mu mizikiti. Omuzikiti gwaffe gunyirira nnyo. Olaba ogumwe gwaffe mulungi nnyo gusinga ogw'ewammwe. Ako kamu ku bubonero bwa kiyama. Naye abantu agamba nti ate ogwaffe abamu atandikawo n'ateekawo ebiwempe naye ng'ayagala ku attractinga ba donors. Abamu n'ateekawo ekintu naddala online abantu balide sente z'abantu ezitaliko accountability. Weereza ku simu eno yamba n'agenda akuba akazigiti k'essuubi mu kyalo. Weereza kuno sente gwe balimba gwe ayagala okukola obulungi n'oweereza sente. Naye ani ku nkomerero ani akugamba nti sente yakuŋŋaanyiza mmeka era accountability agiwaani? Aba atandiiseewo olusuku olw'okubalyamu sente. Era nze sitera nnyo kuinkareginga abantu abasindika sente ku masimu okujjawo ng'ogenze n'olaba omuntu yennyini. Era kola follow-up ogenda olabe aba azimba muzigiti mugambe nti nze ndagirira omuzigiti gye guli ntwaleyo akasawo ka sementi. N'olwekyo ensonga eno eya zaka gye tuliko olwaleero mbadde ngezaawo kugamba nti mulimu mulungi mpagi mu mpagi z'obusiraamu. Bannaffe ab'omu UK balaze nti baagala okukolera eddiini yaabwe bagulumiza empagi y'obusiraamu. Tubasabira Mungu abasaasire ate ne tusaba ne Allah asaasire abo abatuukiriza puroguramu ezo ajatishani ekigozi n'abantu abafaanana ebibiina ebikola. Tusanyukira nnyo okubeera nti Uganda Muslim Supreme Council emanya puroguramu zammwe ze mukola naddala ebibiina ebikola emirimu egyo egy'okukola ku busiraamu. Naye olw'okubanga abantu abamu balina ebigendererwa ebitali birungi, ebiseera ebimu olaba owulira buwulizi nti bagundi bafunye obuyambi kuva Gindi, bagundi bazimba emizigiti, bagundi bakola ekintu gundi. Tetwagala sente, tetwagala kumanya gy'ozijje, naye kiba kirungi n'ogyotubulira ku puroguramu eyo ng'ekitongole ekikulira obusiraamu Uganda. Ne tumanya kati nga zaka eno tetumanyi sente gye zaavudde, tetumanyi ziri mmeka, naye tuli bajulizi. In case of anything, singa tubuuzibwa ku kibiina tujja kuba tumanyi puroguramu z'ekibiina ekyo nga bwe tukola kaakati wano ku kyawano Ummah. Tubeebaza kuba wano Ummah ejja n'ekiteeka mu musana, buli muntu afuna sente ze n'agenda nazo. Ate ebiseera ebimu ne zitaba sente ntono, si ntono. Waliwo bwe bajjeyo mu kyalo ne bagamba naye sente zino bannange abantu be muwa sente abayaya bajja kubagoberera ababanjagiko sente kuba ne begiba mitwalo 3 oli bamugoberera. Naye sente ezo ne zituuka ne zibeera nga zigize eki, ffe tubeera bajulizi ng'olwaleero bwe tuli abajulizi. Twebaza House of Zaka Sheikhe ye mukulu ne tiimu ne Umoja ne wano Ummah n'ebibiina ebirala bye tusaba bibeere nga byegattira wamu wansi wa Uganda Muslim Supreme Council.
kuba programu ezo Zakat mpaji ya Busiraamu ekolebwa Uganda Muslim Supreme Council kyekimu ku buvunaanyizibwa obuli mu constitution. Tukubiriza ebiina byonna bijje bitubuulye programu zaabyo naddala programu z'okwekulaakulanya. Emizikiti mingi kati egizimbibwa nga gya fitina. Abatozi ba Zakat batodde bamaze okutoola. Kaakati mu buvunaanyizibwa bwo nga Sheikh Kigozi bw'akyogedde okulaba nti ova mu bwavu. Bakuwadde Zakat si lwakuba nti buli mwaka bajja kukuwa. Tewali teeka ligamba nti omuntu buli mwaka alinako bw'abeera omwavu buli mwaka bamuwe Zakat. Buli mwaka tukucekinga ne tulaba ddala okyali we wali oba wakyuseeku. Zakat yakuyambye oba teyakuyambye. Era kyalibadde kirungi nga tetunaba kukwongera okubuuza ziri zaalazeewa. Kuba kati we twogerera mulimu yagamba nti kaakati ndudde okulya ku nkoko. Era oluva wano ntuukira mu katale nkulera entooke. N'omukyala abadde talina lugoye n'obwanda babadde tebulina ki bugoye bwakwambala. Tugenda kukola kabaga lwa leero, genda ozirye. Naye Nabbi SAW mu hadithi agamba al-yadu al-ulya khairun min al-yadi as-sufla fal-ulya hiya al-munfiqa was-sufla hiya as-sa'ila. Omukono gwa waggulu gwe gusiga ogwa wansi. Bannaffe abaagabye Zakat bakozeseza omukono ogwa waggulu kuba oli bw'abaagaba omukono ogugaba gubeera waggulu. Akuwa bw'ati takuwa bw'ati, naye ate gwasaba olembeka bulembesi wansi. Nabbi agamba omukono guno ogwa waggulu gwe gusinga ogwa wansi. Genda sente ezo oziggyemu naawe Zakat kuba sente ennungi za halali. Genda oggyemu sente ezijja okuyimirizaawo otoole Zakat naawe oyambe ku balala. Uganda y'ensi era twebaza pulezidenti w'eggwanga lino Yoweri Kaguta Museveni nti agezaako nnyo okulafubanira abantu be bave mu bwavu. Ntambudde mu mawanga mangi naye ng'olwawo okulaba omukulembeze ng'omulimu gwe kulaba nti abantu be bava mu bwavu. Aleka buli muntu ne yeerwanako yekka. Ate amawanga agamu abakulembeze beetaaga nnyo abantu abaavu kuba be bafugika. Omwavu saawa yonna era mu mateeka Robert Greene 48 laws of power make all people dependent on you. Ndowooza teeka namba 10 tibwoba oyagala kubeera omufuzi asobola leka abantu bonna basigale nga bakweguya bakwetaaga. Kitegeeza kubasigaliza kubakuumira mu bwavu kuba omuntu omugagga tafugika. Naye twebaza pulezidenti okubeera nti agezezzaako wadde bamulemesa. Kakati waliwo bonna bagaggawale, simanyi NADC, simanyi Operation Wealth Creation, ate simanyi kakati waliwo naki emyoga. Kakati waliwo parish model. Baleese ssente abantu bave mu bwavu. Ffe Abasiraamu tukyazitidde ku lw'okubanga kuliko amagoba goddizaako. Tugezaako okunoonya ekyaffe ekinaatuyamba. Naye kati bw'ofuna omukisa n'ofuna Zakat kuba ku kyalo bwe bateekayo miliyoni 5 muyinza okuba muli bantu bangi, families nnyingi. Ojja kusanga family efunye emitwalo 3, emitwalo 4 kutandika bizinesi. Negwe wano mu Uganda kyeŋŋambye nti osanga mukulembeze ng'alumirwa abantu be okuva mu bwavu. Kiyambyeko era eggwanga lino kati lya njawulo kufa abatambulako nti oyinza okusanga abantu kakati naddala olw'eggulo nga nguudo zonna zijjudde buli muntu akola bizinesi ye, ow'ebikajjo, ow'ennyaanya, ow'emicomo, owa bodaboda,
kaka nolaba ng'ensi buli muntu yeefaako ekyo tokisanga mu mawanga malala era tumwebaza pulezidenti w'eggwanga lino olw'omutima ogwo ogw'ekizadde. N'olwekyo bw'ofuna zaka eteriiko magoba nti ojja kuzaayo ate odizeeko amagoba oba ofunye ekintu kirungi nnyo kyalifuuse entandikwa. Mu Uganda okutandika bizinesi tekyetaagisa layisensi, tekyetaagisa buyinza. Gwegenda bugenzi ogenda ogule wirubalo oteeka ebikajjo byo, ekinywa ky'ebikajjo oba 5,000 oba 10, yimiririza gula n'obuveera n'akamba wagala bulungi, tandika kutema ng'otandika kufuna magoba. Teri ajja kugamba nti lwaki otemera wano ebikajjo, okujja ng'osuula gasiya ng'oyonoona. Kubanga ekikajjo ojja kutunda wano abaguzi bwe baggwawo ng'osindika ng'ogenda wa mobile business. Oba oyagala kukola mu kyomo, gamba ndi kati ngenda kutandika n'enkoko zange 5, bamanye ebifi, gula amanda, kola ki? Kwegamba si mindset change, endowooza yo yerina okukyuka kyokka. Oli agamba nti toli mwavu naye ki? Omutwe gwe gugira ki? Gwe gutawanya n'obwavu. Naye singa ojemera omutwe gwo n'ogamba nti kati leero 2,000 ngenda kutandika mu bizinesi, ogikola. Ate ku 2,000 buli lunaku n'obeera nga okozeyo 2,200, omwezi ne kibeera 6,000. Ate bizinesi eyinza okuba nga gwe kenyini ogiryamu nga toyetaaga nagula mmere. Oyinza okwokya emicombo n'obeera n'amaddu g'enkoko ate n'ofa enjala, oba Rolex kale n'oddayo eka ng'enjala ekuluma ne famire yo naye eba etandise okujaganya kuba Rolex ezidibye. Nabo batandika okulya ku mmere ey'ekizungu. Emmere y'Abafirika bagamba nti it's a unique gundi meal. Era Uganda ekyo yakyefulira mu nsi yonna kye bayita Rolex ekyo. N'olwekyo bannange mbakubiriza nti abagagga abatodde zaka b'omulimu gwabwe bagumaze. Kaakati mwe abafunye zaka kati mu musalawo okubeera nti bukyusa obwongo bwammwe mugambe nti olwaleero tukooye tetujja kuddayo, ate okubeera nti tugenda kugira ki? Kusaba zaka. Omwaka oguddako otandike okutunyumiza stories. Twagala stories ezo za success nti nze bwe nafuna zaka natandika kino era kati wano wentuuse. Abantu abo bebuulira ba businessmen basooka kusikuma bigaali, abamu basooka kusitula migugu, ne babifeekera bemuwulira n'olwokubanga baali bamalirivu. Ate mu byonna kozesa empagi eyo ey'okubiri eyo ey'eswala, ojja kubeera nga buli kintu oyitamu. Kasoosaba Allah tojja kulebererwa. Tubeebaza omukadde wange Sheikh okujja n'obeerawo olwaleero ne ttiimu yonna eri wano, ne tubeera bajulizi ne media mwebale. Ate nammwe abakoze omulimu guno omunene Ajatishani ya Kigozi mwebale ne ttiimu yo, era tubasabira Mungu subhanahu wa ta'ala abasaasire, Allah abeere nga abawa omukisa. Nja kusaba Sheikh atuwe eddua tutandike okugaba zaka insha Allah. Sheikh atuwe eddua. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رب رزقكم حالا طيبا. يا رب رزقكم يا رب العطايب وعيد لهم وأنفق إنك كل شان كريم. يا رب قبل رزقك زنز ودي وزواج ذكو قامت أتو زكاة عشان رب محمد ينقم فتي وقامي الزكاة نما waza Mungu azai ayazem mali yawe Mungu abo wangazo wangu ate bongero kutole zaka ne sente singa wano innaka ala kulli shay'in qadir rabbana innaka samiul alim wa innaka antat tawwabur rahim wa afina fa'anna ya karim wa izz al-islam wal muslimin wa ansur al-islam wal muslimin innaka ala kulli shay'in qadir rabbana innaka antas samiul alim wa innaka antat tawwabur rahim wa afihim ala kulli shay'in qadir wa afi min kulli dunya adhab al-akhirah wa najihim min kulli bala إنك كل شيء كريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Alhamdulillah, today we decided to distribute from here at Uganda Muslim Supreme Council. Elanga, today we aimed at 200 beneficiaries. We thank Allah subhanahu wa ta'ala nti tusobodde okumaliriza omukolo guno bulungi era nga 200 people have benefited. We pray to Allah subhanahu wa ta'ala abenga abantu bano zaka waabwe abambateeramu omukisa. In one ummah we always follow up. Tetugaba bugabi zaka tuwa abantu zaka after bringing their request to our office. So tubawa zaka ne bagenda ne baba ne bakyusaawo obulamu bwabwe according ku opportunities baba bataddemu ne budgets zaabwe. Era tetukoma okwo, we go and follow up on them ne tulaba kiki bakoze, how their businesses are running, ne tulaba are these people able to pay zakah, because zakah is given to someone and then you have to pay in return. So I call upon everyone, bana business, bana Uganda, bagaga, please pay zakah. Bana abantu wetubawa zakah, it's going to help us, it's going to help our government, so that wetubawa and them tomorrow nabo bajja kubeera nga basobola okuwa batuyambireko eggwanga lyaffe. Tuyambeko government feke nyini than okubeera nga complaining at government tetuyambye. You as a citizen of Uganda, what have you done to change your fellow citizen? So tuleme blaming our government every time. Naffe tukkiririzemu tugambe nti we can, because sente zino ezisonde waziva United Kingdom from our brothers and the sisters. Naye they are doing several jobs, like abamu boza mamotoka, abamu ba cleaners, abamu baweereza mu restaurants, but that the little they have is what they share with us the Ugandans. So nabo kye bakola naffe wana Uganda tubikola. Only that nti ffe tetujumbidde nnyo kubeera nga we help others. Nenga we have to believe in ourselves, ate tukkirize nti no naffe tusobola okuyamba abantu abalala. Namwe abafunye zaka tubasaba, sigama nti every time you'll keep on coming to one ummah requesting for zakah. No, please take that zakah, giteke mu business yo, make sure that it changes your life from your families, from then neighbors, n'abantu abalala n'ensi yonna. So mugende mu zakah ono gwe tubawadde mukole, mumukozese the little you have. Buli muntu omugagga gwe mulaba yatandikira ku kitone ekyo kye tubawadde. So please tubasaba mukikozese, tulabe nga tetusobola okuyamba ne bannaffe abalala abatasobodde kubeera nga they are benefiting.